بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا. سورة الذاريات الله سبحانه وتعالى قام والذاريات ذروا. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا الله قام باندا يدين بياغا eyefumula enfuufu mu bbanga olufumula eyawe awangaliddeko mu nsi ezirimu enfuufu embuyaga ejja neefuuwa enfuufu neekola waggulu ng'ekire nga tokyasobola nakulaba njuba. Kati Allah alayira embuyaga efumula enfuufu mu ngeri eyo olufumula ng'esitula empeke z'omusenyu n'ezitwala n'eziwanika mu bbanga nga buyinza bwe. falhamilati wiqran Allah agamba ndayidde embuyaga eziwaniridde ne zisitula ebire awamu n'okubeera nga bijjudde obuyitirivu bw'amazzi. Embuyaga ezisitula ebire mu bbanga awo naye ng'ebire ebyo bijjuddemu amazzi amayitirivu nga mu butuufu ne begatonnya ku nsi yaffe naawe ogatendereza obungi bwago. faljariyati yusra Allah agamba ndayidde embuyaga ezo ezikunsa amaato nga gali ku nnyanja nga gaseeyeeya ne gasobola okubeera nga gatambula mu bwangu nga tegasanze buzibu nga gayambibwako embuyaga nga gaseeyeeya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba falmuqassimati amra ndayidde malayika ezo eziyimiriddewo okutuukiriza puroguramu za Allah z'aba zigabidde mu departments ez'enjawulo. innama tu'aduna lasadiq. Ng'ensonga emulayiza ti innama tu'aduna lasadiqun mazima ddala buli kye babasomesa ne bakibalaganyisa nti gyekiri ng'okufwa okuzuukira okuzuukibwa okubalibwa ejjana n'omuliro byonna bannabbi baffe bye bababuulira Allah agamba bye babalaganyisa la sadiqun ge mazima agataliiko nfuufu era ge mazima agannamaddala agatasaanye kubuusabuusa. wa inna ad-diina lawaqi'. wa inna ad-diina lawaqi'un mazima olunaku lw'ekiyama oluliko okubalibwa n'okusasulibwa buli muntu kye yakola amabanja ge gabanja Allah lawaqi'un kiina okubaawo tekiina kubeera nga kibuusabuusibwa essaawa yakyo ejja kutuuka. wassamaa'i Allah aganda yidde eggulu zaati lhubuki linnannyini kubeera n'amakubo omutambulira ebitonde ebiri mu bbanga mu bwengula. eyo eriyo amakubo Allah subhanahu wa ta'ala ge yakola nga buli munyenye esobola okutambulira mu eriya yaayo mu kkubo lyayo mu layini yaayo nga bw'olaba ekisaawe eky'ennyonyi ng'ennyonyi zigwa mu bungi ebisaawe ebirimu ensi ezirimu ssente ensi ezirina ssente zirina ebisaawe ebinene naye nga buli nnyonyi olaba etambulira mu layini yaayo nga tesobola kutomera na nnyonyi ndala. Kale ne mu bbanga eyo mu bwengula Allah agamba ndayidde eggulu eryo Allah kwe yateeka amakubo amayitirivu obungi nga gaseeyeyezaamu ebitonde ebiri waggulu eyo emmunyenye ez'ebika ebyenjawulo planets ez'ebika ebyenjawulo ne zitasobola kukola accident. abamanyi obwengula basobola okubeera nga bakutegeeza tekinologi Allah subhanahu wa ta'ala kwe yateeka mu ggulu eyo. innakum lafi qawlin mukhtalif. innakum mazima mmwe Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira nti ensonga emulayiza omulundi ogwokubiri kwe kutegeeza ti innakum mazima mmwe lafi qawlin mukhtalifin muli mu kigambo kye mutakkaanya ku kyo nga mwawukanayawukanamu. ekigambo kya Qur'ani abamu bagiyita eddogo abalala bagiyita ennyimba abalala bagiyita ekirala. bwe kityo nabbi Muhammadi bamuyita omulogo omutontomi omulalo. ensonga yammwe abatakkiriza mukhtalifin muganya okubeera nga mukkaanya kuyo yadde nga temukkiriza naye ate ne mu butakkiriza bwammwe muganya okukkaanya Muhammadi aliki Qur'ani eriki. yufaku anhu man ufika awuguka ku nsonga entuufu oyo Allah gwe yategekera okuwuguka n'abeera nga tajja kutegeera mazima. Allah gwe yategekera okubeera nti ajja kubeera nga ye mudwangufu Allah subhanahu wa ta'ala yamutegekera obutalaba kituufu era asigala nga tateredde ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyayagala ategeere. qutila al-kharrasuuna baakolimirwa
abantu bonna abalimba abantu bangi mu nsi muno nga buli omu yeetumiikiriza okumanya ebikwatagana ne Allah mu ngeri ye, naye buli yenna ayogera obulimba ku Allah agamba nti abo bonna baliko ekikolimo oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okutegeera amazima nga nnabbi agabaleetedde ne babeera nga ate balemedde ku bulimba obwabateerwawo bakadde baabwe. Alladhiina abo abaliko ekikolimo hum fi ghamratin sahun, bali mu bugayaavu bw'ensi eno nga mwe bazannyira, bali mu kugayaala, tebafaayo kunoonya kituufu, tebafaayo kunoonya mazima. Ku lunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala abalinze bagambye nti bali wano ku nsi nga babbinkidde mu bugayaavu obw'ekika eky'ekitalo nga balemedde ku byennono ebitaliiko mutwe n'amagulu, so nga ate ekituufu ekiva eri Allah bakigayaaliridde tebataddeeyo birowoozo byabwe. Yas'aluuna batuuse n'okubuuza nga babuuza Nabbi Muhammadi era nga babuuza n'olwaleero ayyaana yawmuddiini ye lulibaawo ddi olunaku lw'amasasula nga batusomedde ebbanga ddene naye terujja. Allah subhanahu wa ta'ala agambye abo beerinde. Yawmahum olunaku lwabwe olwo olubalemye okubeera nti balukakasa. Ala nnaari yuftanuun, balyesanga nga bali ku muliro bagenda okubonerezebwa n'ebika by'ebibonerezo eby'enjawulo. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. Dhooku nga bagambibwa nti mwekombereko fitinatakum ku bibonerezo byammwe hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun, lwe luno olunaku lwammwe olutuuse bulijjo lwe mwalinga mupakukira nti lujje mangu. Olwaleero bwe budde bwalwo luzze, nga bwe luzze mugende mukombe ku bibonerezo byammwe bye mutaasobola kubeera nti mukakasa nti gyebiri. Innal muttaqiina fi jannatin wa uyun. Innal muttaqiina, mazima abatya Allah, fi jannaati balibeera mu jjana mu malimiro agali eyaga ag'ebbeeyi Allah ge yabateekerateekera, wa uyunin, ng'eriyo n'ensulo z'ebika by'ebyenyweza enjawulo, emibisi gy'enjuki, amata, amazzi amalungi agatakyuka kkala olw'okubeera nti galuddewo, zigenda kubanga nsulo ze zikulukuta. Kikutegeeza obungi bw'ebintu ebyo ebitagenda kubeera nga bisalikawo oba nti biggwawo. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. Akhidhina ma ataahum rabbuhum, nga beefunira beeyagalira mu buli kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyali baabawadde oyo mulezi waabwe. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala ali baabawadde ebintu ebyo abo abakkiriza ebirungi bwe bityo? Allah agamba innahum baalinga abantu abo mazima ddala, innahum mazima ddala abantu abo kaanu baalinga qabla dhalika, nga tebannaba kutuuka ku kino eky'okubasasula, baalinga muhsiniina ku nsi beeyisa bulungi nga basinza Allah nga balinga abamulabako, wadde nga bo baali tebamulaba nga bakakasa nti abalaba. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. Kaanu baalinga mu mirimu gye baakola egibatuusizaawo, qalilan min allayli, obudde bw'ekiro bwalinga butono nnyo, ma yahja'uuna, bwe baawujjaalangako, bwe beebakangako bwalinga budde butono, ng'ebiseera ebisinga obungi babeera mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyavudde abawa ebirungi eby'ekika ekyo ebyenkomeredde bye batagenda kuvaamu olubeerera. وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار, obudde eyo mu matumbi, hum yastaghfirun, baalinga bakola istighfari nga balaajanira Allah abasonyiwe ensonga lwaki Allah yabasiima, lwaki Allah abawadde ejjana. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي أموالهم, mu ssente zaabwe n'obugagga bwabwe obw'enjawulo, haqqun, baayinangamu amabanja ge baategeka lisaa'ilin, nga beetegekera oyo anaabasaba, wal mahrum, n'oyo omuntu atasobola kubeera ng'asaba naye ng'alina obubonero obulaga nti eddala mu butuufu talina. Omuntu ayinza okubeera nga talina maanyi ganaasaba olw'ensonyi oba olw'ekitiibwa ky'alina, naye nga gwe ategeera era otegeera nti omusajja oyo asobola okumalako omwezi nga taguze ennyama, nga mu maali yaabwe abagagga bayinamu essente ze baategeka era ze bamanyi nti ogwo mutemwa, bwe tubeera nga tulina atusabye ogwo
tubanga tujjako ku mutemu agwo ogw'abasabi wal mahrum n'oyo atasobola kusaba olw'ensonyi naye ng'alina obwetaavu abasajja abo baabeeranga bakola emirimu egyo Allah kyavudde abasasulamu ejjana. wa fil ardi ayatun ne mu nsi yaffe wano we muwangaalira nga bw'obadde ogitunuulidde bulungi nnyo osobola okugyawo ebyokuyiga n'ebyokubeera nga weebuulirira ne bikutuusa okutegeera obuyinza bwa Katonda lilmuqinin eri abantu abaagala okumatira Allah subhanahu wa ta'ala. Tunuulira ensozi, emigga, emiti, ebibira, abantu, ebisolo, ebiwuka, otunuulire buli kimu kye kiwangaalira eyo. Ali ebisolo ebiri ennyama ekiro n'emisana naye nga teggwaawo, ebiri omuddo nga teguggwaawo, ebinyonyi, ebiwuka, byonna bwe bwo bitunuulidde entambula yaabyo bisobola okutuusa okumanya obuyinza bwa Allah n'omanya nti Allah subhanahu wa ta'ala w'amaanyi era wa buyinza. wa fi anfusikum ne mummwe kennyini singa mubeera mwesomyeko bulungi biologically musobola okulaba obuyinza bwa Allah fala tubsirun. Temusobola kutunula n'amaaso gammwe ne mulaba nti nammwe kennyini bwe muba mwetunuulidde musobola okutegeera obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu n'olya ekintu ate n'okifuluma nga kyakkala ndala, n'onywa ekintu ate n'ofuluma kirala, n'ofuna omusaayi mu ekyo ky'olidde ng'ate tekiri mu kkala ya musaayi, n'obeera nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye mummwe kennyini bwe mubeera mwetunuulidde mulimu ebyokuyiga n'ebyokwebuulira ebiyinza okutegeeza obukulu bwa Allah. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء نمبwengula rizqukum wewava enkuba yammwe. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti mu ggulu awo oba mu bbanga awo yewava riziki yammwe, nga riziki wano kyali ategeeza yenkuba, kubanga enkuba yensibuko y'obugagga bonna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wa fi samaa'i mu bbanga awo bw'oba otunuulidde bulungi ne weetegereza rizqukum ebugagga bwammwe bwonna n'enfuna yammwe eyimiridde awo mu bbanga awo mu bire. Ebire bye biyimiriddeko n'entambula y'obulamu bwammwe, kubanga tukimanyi nti amazzi bwe bulamu, buli kintu kyonna kiyimiridde ku mazzi. Kyava agamba nti mu bbanga awo we wava riziki yammwe wama tu'adun, na byonna ebibalaganyisibwa Allah subhanahu wa ta'ala era yabiteeka mu bbanga awo ye wali olubaawo oluyimiriddeko puroguramu y'ensi okutambula n'eggulu, olubaawo lwa lawhil mahfuz. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض ndayidde Katonda oyo yakola eggulu n'ensi, innahu mazima ddala la haqqun, bino bye twogera wano ge mazima. Mujja kuzuukira mwagala temwagala, mujja kubeera nga mubalibwa, ebintu ebyo bya mazima. Mithla ma annakum tanfiqun, kifaananira ddala nammwe nga bwe muyinza okwewaako obujulizi nti musobola okwogera. Omuntu nga bw'okakasa nti osobola okwogera n'otegeera, kakasa nti ojja kusobola okuziikibwa ate oziikulwe ogende mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala akubale. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتاك abaffe yali ekutuuseeko hadithu emboozi dhaifi ey'abagenyi Ibrahim al-mukramin, abaali ab'ebitiibwa lwe bakyalira Ibrahimu alayhi salam. Ibrahimu yakyalirwa bamalayika ab'ekitiibwa nga Allah abaleese bagende bamulambule bamuwe amawulire ag'essanyu nti ajja kuzaala omwana, yadde mukazi we yali mugumba nga mukadde, so nga ate bonna baali mu myaka egyali gikutuse n'okuzaala nga bakuze bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala n'amuleetera abagenyi nga bamalayika bajje bamuwe amawulire ag'essanyu nti yadde muzeeyuse naye waliyo essanyu ly'okuzaala mu maaso awo. Ate bwe baali bavudde awo era baagenda ne boolekera ku lugendo lwe lumu eri Luutu alayhi salam, bagende bazikiriza abali b'ebisiyaga ku mulembe ogwo. Allah atunyumiza nti emboozi ya Ibrahimu alayhi salam yali ekutuuseeko n'abagenyi baabe ebitiibwa. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. إذ دخلوا عليه jjukira ekiseera we baayingira mu maka ga Ibrahim. Faqaalu, abagenyi baagamba salaaman, baatoola salaamu yaffe, yadde wano nga tagimazeeyo naye oba otegera butegeezi kye baayogera. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye baatoola salaamu nga bwe bagamba soga bakoba nti akobera ayidi tamalaayo, bw'agamba salaaman oba otegeera nti baatoola ekigambo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
qala Ibrahim naye alayhi salam qala salamun naye n'abaddamu Ibrahim n'abaddiza salam nti wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebyo byonna nga biwedde bamaze okubuuziganya ng'omugenyi bwe yalikoze n'abagamba qawmun munkarun, naye bannange yadde nga munkyalidde naye mu butuufu sibategedde bulungi, mmwe be baani abagenyi abaze okutulaba. فراغ إلى أهله فجاء برجل سمين. Faragha n'aweta ila ahlihi n'agenda eri mukyala we asobole okubeera nti ateekerateekera abagenyi ekyokulya nga bw'eri empisa y'abantu ab'obuvunaanyizibwa. Bwe yagenda yateekateeka ebyokulya baasala ennyana ensava. Fajaa najja Ibrahimu alayhi salaam bi'ijlin ne ennyama y'eŋŋamiya saminin bi'ijlin ennyama y'ennyana saminin eyali ensava. Yagenda mu nsolo ze n'ajjamu ensolo entoototo eriikako ey'ennyama ennungi nga nsava gye yattira abagenyi be ng'agenda okubagabula. Allah subhanahu wa ta'ala akuyigiriza empisa y'omuntu ow'obuvunaanyizibwa ng'abadde akyaliddwa abantu nti yali eyisizza nga Ibrahim. Esitole erimu ebyokuyiga bingi. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فقربه إليهم yabakalibisa n'abagamba nti bannange ekyokulya kino kiteredde mujje tutandike okulya. Qaala n'agamba agenda okulaba ng'abantu bali sibe abamukyalidde mu butuufu sibe bantu aba bulijjo abalya ng'abagenyi bulijjo bwe baaliridde. Kyava abagamba ala taakulun, baalo temulye. Temuli bantu abatukyalidde abali mu kika ky'abantu be tuliisa bulijjo temulya. Bw'agenda okulaba nga mu butuufu embeera zaabwe si ze embeera z'abantu ab'okulya yadde nga yamaze okusala ensolo ye. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. Fa'awjasa minhum khifa, muli mutima gwe n'awulira okutya. Yafuna ensisi n'agamba abankyalidde bano kika ki? Qaalu ne bamulaba ng'atidde nabo ne bakitegeera. Baakikenga mangu nti muzeeyo okusinziira ku mbeera zaffe atidde. Kyebava bamugamba la takhaf totya. Wabasharuuhu ne bamuwa amawulire ag'essanyu olwo boogera ekibaleese bigulaamin nti ajja kufuna omwana omulenzi aliyemun omumanyi kafulu. Bamusanyusa bamuwa amawulire ag'essanyu, so ng'ate waaligaye lwaki tebaamubulirawo luli n'atasobola kusala nsolo ye. Bo baali bamumanyi nti ekyo tekijja kumusala olw'obugabi bwe yali ayina. Ekitafaanaganako naawe ng'omuntu gw'omaze okufumbira emmere ate n'akugamba nti nasiibye ate n'otandika okuyomba. Bo baali bakimanyi nti Ibrahim mu bugabi bwe ekyo tekimusala. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فأقبلت نجا امرأته mukazi we ng'amaze okuwulira emboozi ebadde wakati w'abagenyi nebba nga bamusanyusizza okuzaala omwana. fi sarra yajja ayogerera waggulu nga bw'ayogerera mu ddoboozi ddene nga bw'aleekaana. waali kiyisa okuleekaana naye omuzeeyi yali taleekaana naye kwegamba olw'essanyu yasitula ku ddoboozi. fasakkati wajihaha nga bw'akuba ne mu kyenyi kye ng'abakazi bw'obamanyiye kwegamba nga yeewuunya. eno bw'akuba mu feesi ebibatu bye, eno nga bwa ngeri y'okukyamuukirira. Wakaalati n'agamba ng'avaamu ebigambo ajuuzu nze namukadde awedde ku mpagala akiimu n'omugumba nze amanyi bulijjo nti sizaala mawe naazaala ntya nze. Ebigambo ebyo nga abyogeranga naabwe bw'walira by'omuntu akyamuse naye ng'akyamukira mu ssanyu so ng'ate akakasa nti ekimugambibwa kisoboka. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالوا ne bamugamba nga bamuwulidde abagenyi nti kadhaliki gwe nnyaba ekyo beekityo kaala rabbuki katonda wo bw'atugambye tubategeeze abantu b'enju eno nti mujja kufuna omwana omumanyi omuzibu. innahu huwa alhakimu, Allah takola nsobi, alalimu ate omumanyi. Yamanya nti ekituufu bwe budde buno ate n'abeera nga mu ekyo si yali nsobi wabula kwali kumanya kwe ate nga kwe kuteeka ekintu mu kiseera kyakyo ekituufu. قال فما خطبكم أيها المرسلون.
qala kyava agamba fama khatubukum ayyuha almursalun mutuwaayo galiwa abange mmwe abatuma abaatumiddwa gye tuli ne mutuleetera amawulire ag'essanyu galiwa amalala ge mubinza okutuwaayo mutugambayo ki قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين qaalu ne bamugamba inna mazima ffe nga tuvudde wano urusilna tutumiddwa nate ila qaumin tugende eri abantu mujirimin aboononefu abali eri luutu alayhi ssalam bwe tuva wano gye tulaga لنرسل عليهم حجارة من طين linursila alayhim hijaratan tugenda okubakuba amayinja min tinin ag'ekika ky'ebbumba eryokya oluvannyuma lw'okubeera nti ensi yaabwe tugizikiriza bamaze okuzikirira n'ensi yaabwe emaze okufuulibwa upside down ekibadde wansi kitunudde wansi tujja kufukirirako amayinja wadde nga babadde bavuunikiddwa wansi naye buli jjinja lijja kubaako erinnya ly'omuntu ate limutuuke asobole okufuna mesegi ye ng'eri complete مسومة عند ربك للمسرفين musawamatan buli jjinja lijja kubaako erinnya eriwandiikiddwako inda rabbika nga buli linnya liwandiikiddwako okuva eri katonda wo lilmusrifin era ejjinja eryo lijja kubeera nga lituuka bulungi eryo abo abaayonoona ne bayita we bandikomye ne bali nga baali babisiyaga Allah subhanahu wa ta'ala yagamba abamalayika ne bawandiika ku buli jjinja erinnya ly'omuntu ng'ejjinja eryo lya kika kya bbumbi eryokya eriva mu jahannama giyite bbomu naye ng'egenda kukubwa kungulu kwa nsi emaze okuvuunikwa naye nga amasannyalaze eba mesegi n'obukaawu bujja kutuuka ku nannyini linnya eryo Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yali asazeewo mu mbeera z'okusalawo kwe kubanga tabuuzibwa ky'aba akoze فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فأخرجنا twafulumya man kana fiha min almu'minin abaalimu mu kyalo ekyo abaali abakkiriza twabajjamu ekibonerezo kiriko okubakwata naye bagamba فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين fama wajadna fiha tetwasangamu ghayra baitin okujjako enju yalimu emu yokka min almuslimin yali abasiraamu ey'abantu abalungi yali enju emu yokka mu kyalo ekyo kyonna kye twazikiriza وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم watarakna fiha aya naye twalekako ekyokwebuulirira ku kyalo okwo lilazina yakhafuuna alazaba alalim eri abalina okutya ekibonerezo eky'obulumi twalekako lesoni twalekako essomo eryo ya omuntu atya naye atatya era ayitawo kuutwe Allah kubanga aba yaziba omutima gwe naye omuntu akola ki alimu akatya Allah ng'atya okubonerezebwa bw'atuuka mu kyalo ekyo mu butuufu awulirira ddala nga kyali kiyitirivu ekyakolwawo Allah subhanahu wa ta'ala sigwe mulundi gwo gwasooka okusindika obunyonyi obw'ekika ekyo tubumanyi mu surati al-fil yaleeta obunyonyi obwali mu gurupu nga bungi nga buzze n'amayinja nga bugakanyugirira abaali bazze okumenyawo kaaba ekyafaayo ekyo kimanyiddwa bulungi mu surati al-ilafi quraish so nga ate kirimu ekyokuyiga nga bwe bagambye singa mu butuufu ekigambo ky'ekisiyaga tekikyakubaganyizibwako birowoozo oba tukirya oba tetukirya kubanga abagambye bamalayika nti kyetwakola wali lyali ssomo erimala okuyiga eri buli muntu yenna atya ekibonerezo kya Allah yali badde nga tannayisa mu paaliyamenti kisiyaga kiriibwa oba tekiriibwa yali maze kulambula ku nsi eyo n'alyoka ayiga essomo akomewo oba akakasa ekisiyaga oba takikakasa naye omulembe guno gwewuunyisa okubeera nti bakireeta mu paaliyamenti kiteesebweko وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين wafi Musa jjukira n'eri nabbi waffe Musa naye twamuleeta ku nsi kuno amawulire gaali gakutuuseeko idha arsalnaahu jjukira nga tumutumye ila firawuna eri firaawo bisultaanin mubin nga tumuwadde ebyamagero byaffe ebyali ebyenkukunala ebiyonjo ebyoleka nti ddala avudde gye tuli فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون fatawalla birukunihi firaawo yakubayo amabega eri ebigambo bya Musa
ne yeesigamira ku mpagi ze nga be bawagizi be abaali bamuwagaawaga nga baali bamubuzaabuzizza nti baamumatira ye Katonda. Waqaala n'avaamu ebigambo ebyajerega nabbi waffe ng'agamba ono Musa sahirun mulogo awo oba si mulogo majunuunun alabika mulalu. Ebyo byasobola okubeera ng'ayogera ku nabbi waffe yatumibwa gy'ali. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فأخذناه twamukwata ne tumubonereza wajunudahu n'amajeege fanabadhnahum ne tubayiwa filiyammi mu nnyanja eyo gye twabakanyuga. Oluvannyuma lw'okubeera nti nno baali bagoberera abagoberezi ba Musa, Allah n'ateeka ekkubo ku nnyanja naye bo olwo lwe lwali olugendo lwabwe. Allah n'abazikiriza agamba twabazikiririza mu nnyanja wa huwa mulimun nga ne Firaawo aliko okunenyezebwa okw'ekika ekya waggulu olw'emputtu gye yalaga mu nsi muno. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. وفي عاد جكرني آبا عاد بتواتمير مغاندا وابي هودو إذ أرسلنا عليهم الريح جكرا بتوابا سندكرا تشكونت يالينغا تسونامي العقيم ياليو مغومبا نغتالي مكارونجو كجاكو كزكيرا. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. ما تذر من شيء kikungunto yo teyasobola kubeerako kaalekanga kayimiridde atat alayhi keyasobola okukuntirako illa ja'alatuhu karramim okujjako yakalekanga akasebbuuse nga kalinga buula bivvu eritambula mu bbanga olusennyente oba olwereere. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين. وفي ثمود jjukira n'aba Samudi oba ekyafaayo kyabwe wali okiwuliddeko. idh qila lahum jjukira bwe baagambibwako baatumibwa nabbi waabwe Swalihi n'abagambako nga bamaze okujeema n'abagamba tamatta'u muli obulamu mweyagale ng'embeera eriwo nti muli eswaga hatta hin okutuusa akaseera kammwe kanaggwayo ak'okulya obulamu ak'okulya eswaga naye obudde bwonna mugenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala ng'abanyiigidde. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. فعتوا عن أمر ربهم ne baleeta emputtu ku kiragiro kya Katonda waabwe kye yali abakwasizza eky'obutatta nsolo ya Salih. Faakhadhatuhum as-sa'iqa abo nno baakwatibwa oluboggola wahum yanzurun nga batunula balaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abajjawo. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. فما استطاعوا تباسبula kuyimirira فما استطاعوا من قيام تباسبula kubeera nga bayimirira badduke wama kanu muntasirina ate tebaali baakutaasibwa kubanga twali twabenyiwa. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. وقوم نوح جكر abantu ba Nuh min qablu olubereberyeyo innahum kanu qauman fasiqin abantu abo nno nabo baali boonoonyi kubanga Nuhu yabamalamu emyaka mingi 905 naye era mbutuufu teyakungula nnamba nnene. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء الله سبحانه وتعالى agamba neggulu lye mulaba banainaha ffe twalizimba biaidi n'emikono gyaffe wa inna la musi'un era ffe twaligaziya mu bugazi bwe mulirabamu. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. والأرض n'ensi eno gye muliko farashnaha ffe twajalira fani'ma almahidun naye balungi nnyo abaagifuula omwaliiro ogweyagalirwako ebitonde byonna nga bwe mugulaba. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن كل شيء nabo buli kintu kyonna ky'oba otunuddeko khalaqana zawjaini twakitonda nga kiri mu biwayi bibiri kikazi na kisajja la'allahum tadhakkarun oba olyawo muneebuulirira nti ekitali bibiri ya Allah subhanahu wa ta'ala yekka. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله مدكينغا مجنديري الله. ففروا إلى الله مدكينغا مجنديري الله إني مزمانزي لكم جملي منه إني لكم منه نذير مبين. مزمانزي mvudde gyali nga nzize gye muli nga ndi mutiisa ow'enkukunalo ow'olwato nzize mbatiise nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe munaamujeemera
ajja kubabonereza. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله تمتيكانغا ولي الله إلها آخر كتندو مللا إني لكم منه نذير مبين. mazima nze nvudde gyali okujja gye muli nga nzize ekyo nkibatiise nti kijja kubasuulaawo kya Allah subhanahu wa ta'ala ntumye takyagala. Mubeere nga mwebuulirira Allah subhanahu wa ta'ala ebyo tabyagala. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك bwekityo ma ata alladhina min qablihim min rasulin tebajjirwa nga abatusookawo mutume waabwe yenna ng'avudde gye tuli illa okujjako qaalu baagambanga saahirun omuntu oyo alabika atujjidde mulogo oba oluusi baagambanga awu majununun mulalu. naawe bakuyita omulogo oba omulalu ekyo si kipya baakyogera dda. beera mugumu Allah amubuulira ebyaliwo mu gye nvuddewo ensi asobole okuguma. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. Atawasawu bihi ekintu ekyo baakiraamiragana bulaamiraganye kubanga nga kyogeddwa ku buli mubaka. Kiraamu kye baaraamira bannaabwe nti buli anajjanga bwe banaamugambanga bali wabula si kiraamu. Hum qawmun taghun, bantu ababuze olubula oluyitirivu oluyita we bandikomye. Buli abuze bw'atyo bw'asobola okubeera ng'ayogera. Era kyova olaba nga ne ku mulembe guno waliwo Abamerika abaagala okwefaanaanyiriza abantu abo nga bali mu kutyoboola nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga bamuzannya mu firimu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abatukwatireko abawe ekibajaamu. فتول عنهم فما أنت بملوم. fatawalla anhum, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abo baleke. Fama anta bimalumin, toli ajja okunenyezebwa kulw'okubanga abakuvuma baavuma dda bannabbi baffe bwe baleke. Genda mu maaso n'okubuulira bajja kukitegeera. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر genda mu maaso nga gwojjukiza. fa inna dhikra, mazima okujjukiza kw'onooba ojjukiza tolowooza nti ekkumi likyawo omu tojja kuviiramu awo. tanfa'u almu'minin, okujjukiza kukujjaggasa abo abanaaba abakkiriza bajja kweyongera iman babeere nga banywera. abatakkirize bwe baleke situjja kunenya kasita onooba okoze ekyo kyokakata okukola. ekikkakatako okukola bwerima olubimbi lwo, ebisigadde obirekere Allah. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. wama khalaqtu aljinna wal insa, nze saakola majinni n'abantu oba amagege n'abantu illa okujjako liya'budun, nze nabikola ne mbiteeka kulamu bw'ensi bino, obulamu bw'ensi eno babeere nga bansinza. wama khalaqtu aljinna wal insa, saakola majinni n'abantu illa okujjako liya'budun, nga njagala bansinze. nga bwe nabagondeza obulamu bw'ensi njagala ate babeere nga bo obuwulize bwabwe babutusa gye ndi, babeere nga basinza nze nzekka. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزق, seetaaga riziki kuva gye bali kubeera nti bangabirira, kubeera nti bandiisa. wama uridu an yut'imun, seetaaga kubeera nti bandiisa. siri mu kika ky'abantu nti neetaaga kuliisibwa, siri mu kika ky'abeetaaga buyambi nti neetaaga bannyambe, siri mu kika ky'abeetaaga kulabirira nti neetaaga amajinni n'abantu babeere nga bandabirira. ekyo si kyekika kyengwamu. Inna Allaha huwa ar-Razzaq dhul quwwati al-matin. Inna Allaha huwa ar-Razzaq, kubanga Allah ye mugabiriza agabirira buli kitonde. dhul quwwati al-matin, ayina amaanyi agatayinaayina. Inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Fa inna lilladhina zalamu, bakimanyi nti mazima ddala balina abantu abalyaza amaanya abatakkiriza amateeka ga Allah bajja kufuna dhanuban, omugabo gwabwe mu bibonerezo. Mithla dhanubi ashabihim, nga omugabo gwa mikwano gyabwe abaali abakafiri abaatusookawo gwe baafuna mu bannabbi abaasooka abajjanga bazikirizibwa olw'obujeemu bwabwe. nabano abakafiri balinda omugabo gwabwe abakugganya bajja kugufuna nga bannaabwe bwe baagufuna.
fala yastajilun tebasanye kupapa obudde bwonna kijja bagwiranga bwe kyagwira abaasooka. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون fawailun akabya kanene lilladhina kali eryabo kafaru abatakkiriza. fawailun okuwooba ekigambo wailun bw'oba okebedde mu dictionary ery'oluzungu ojja kulaba wa ojja kugiraba ir oba olyawo nga kirimu okuwooba. fawailun ebiwoobe lilladhina kafaru bi eryabo abatakkiriza mi yaumihim ku lunaku lwabwe olwo lwe basaba nti lujje naye lujja kujja insha allah. balinde ebiwoobe mu lunaku lwabwe alladhi yu'adun olwo lubalaganyisibwa nti lujja. tebasaanye kubeera nga bapakuka kubanga bagambanga nti oba nabbi ono w'amazima lawla yu'adhibuna allah bima naqul, lwaki katonda tatubonereza nga ate tumuvuma ebigambo abiwulira. oyinza okuvuma omwagalwawo ng'owulira ne bavuma omwagalwawo n'otamutaasa, lwaki katonda taleeta ebibonerezo n'abeera ng'atussaako obuzibu? naye abagambye nti bapapa ekyo kye basuubira nti tekijja kujja ku lunaku lwabwe olubaganyisibwa kijja kujja era bakirinde. Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba atuteeke mubakkiriza tutuuke mu maaso ge nga atusiimye. Allahumma amin.